أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Allah tumwebazanga tumutenda n'amatendo amajjuvu agagamusaanira subhanahu wa ta'ala. Waliwo ebitendo bitasaana kutendwa na Allah. Allah tatendwa naye nti tamanyi. Allah tatendwa nti liiso ddene. Allah tatendwa nti akubye omuggo. Allah tomutenda nti mwavu. Wabula Allah atendebwa n'ebitendo ebimugwanira mu kitiibwa kye, olw'omukendeeza mu kitiibwa kye. Oba okoze ezambi mu mazambi amanene, oba ozizza omusango ogwannaggomola. N'olwekyo obanga omwogerako Allah, obanga omutenda Allah, mutende n'ebitendo ebigwanira ekitiibwa kye. Tobeerangamu endowooza embi n'akuwa ssente nga nnyingi w'ekitiibwa Allah n'ogamba nti Allah agabanga mulalu. Kubanga bona mutenda n'obulalu kitendo ekyobukendeevu ekitasaanira kwogerwa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Oba omulaze nti talina magezi, kubanga omulalu agaba ebintu bye nga bw'ayagala nga talina kutegeera gwabiwa. So nga Allah subhanahu wa ta'ala yeddaraja tajiriiko, agabira buli muddu okusinziira nga bw'aba amulabye. Olw'ensonga yatugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa, wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fi rizqi. Allah abamu abasitula ku bannaabwe mu byenfuna. Gundi n'amuwa kinene ng'alaba kye kimusaanira, gundi n'amuwa ekigero ky'amuwadde ng'alaba kye kimusaanira. Ayinza omumuwa ekitono ng'alaba kwajja okusobola okuyimirizaawo ibaada. Ayinza okuwa ekingi olw'okumupeeka ennyo k'omupeese n'okulaga nti olina ky'oyagala, wakitiibwa Allah n'akikuteera, ensi n'agiteera gy'oli, enkomerero oyo nga kubula. Kati Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga asazeewo okukuwa, tetumugamba nti agabanga mulalu. N'olwekyo mutendenga n'ebitendo nga birungi ebisaanira ekitiibwa kyo w'ekitiibwa Allah. Byatufuna ekyokuyiga mu bintu biringa bibiri, oba abantu ba miteeko ebiri. Omu bwe tugenda okugyamu ekyokuyiga musajja mu bantu ab'amagezi, Allah bwe yawa amagezi. Allah bw'agamba nti waman yu'ti al-hikmata faqad utiya khayran kathira. Allah bw'awadde bw'abawadde okumanya. Allah omuntu bw'abawadde okumanya bamuwadde ekirago ekisinga okumanya. Allah kasitakuwa okumanya okutegeera bakuwadde ekirago ekisinga obunene. Omu ku b'amagezi yagamba nga bw'olaba Allah bw'ayogera ku Luqman radiyallahu anhu. Luqman tiyali nabbi,
wabula yali musajja ow'amagezi Allah gwe yawa naye okutegeera Allah gwe yamuwa yaleeta ebigambo bye n'abituwa mu Qur'ani ng'atulaga tuteekwa buteekwa okubijjamu ekyokuyiga najja n'aleeta qissa yonna gwe yagireeta n'agituwa mu Qur'ani efuuka iburan wa idhatan nga kyakwebulira eri abantu n'agamba kama qaala agamba nti teyali nabbi naye obulungi bwe bwe yalina amagezi Allah ge yamuwa ilimu Allah gye yamuwa yaleeta ekyamagero kye n'akituwa naye mba amagezi omu yagamba arba'atun ebintu bina qabihun biba bibi naye wa arba'atun aqbah ate waliwo ebirala bina bibi nnyo okusinga biri ebibi ebisinga ebintu bina bibi naye ate eriyo ebisinga binne waabyo mu bubi kyokulabirako ekyangu nti omuntu bw'ayenda aba akoze ezambi era aba akoze bubi nnyo naye ate senga omuntu ayenda ku mwana we aba akoze kibi nnyo so nga bombi ezambi lye bakoze lya bwenzi naye ono ayenze ku mwannyina ayenze ku mwana we ezambi lyaba akoze bbi nnyo okusinga eri omulala ojja kusanga nga embizzi mbi nnyo so nga n'embuzi efudde yokka nayo mbi naye obusiraamu ebintu byombiriri eno embuzi efudde yokka efuuse mbi lwakuba tesaliddwa naye ate obubi bw'embizzi bwo bubi bwa kikolo obubi bwayo bunene ate okusinga bw'ekintu ekirala ekiba kifudde kyokka toba Allah subhanahu wa ta'ala bw'atuwa nti embizzi senga ekomba mu kyombo ky'omuntu mu seppiki y'omuntu tugyoza emirundi 7 so nga ate yaleeta embwa yagati embwa bw'ekomba mu kyombo ky'omuntu gyoza emirundi 7 ng'oteddemu n'ettaka so nga y'embizzi yo yatugamba kwoza okutusala okakasa nti ekoze eki etukudde naye ku muno lwaki yatuuka okutabulamu ettaka obubi bwakyo bunene okusinga obwakiri embizzi senga ekomba mu kyombo oyoza bwoza n'omanyi kakasa nti etukudde wamma embwa yo bw'ekomba mu kyombo ky'omuntu okuteekamu ettaka tteeka tyoteeka wadde wakwoza ng'olitaddemu lwaki aba alaga obuzubuto bwa kino ku kiri lwaki waliwo ebintu bina nga bibi naye ate eriyo binne waabyo ebibisinga okuba ebibi omuntu bw'akola ezambi aba akoze bubi so nga ate omushiriku aba mubi nnyo oba bw'osiŋŋaana obutadiku ng'akoze bidia aba mubi so nga ate mu butadimu akoola abantu ku bidia ate ye mubi nnyo oba ntegerekeka kyembasengeyo ekyokulabirako sekotuna Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa ku muntu murtadi tisenga ava mu busiraamu hukumu ye yakumutta hukumu ye yatugamba tukola tutya tumutte tetunakashe naye nga bw'olaba bano ab'enjiri bwe bakola ajje mu Qur'ani agifondole nga weetuli tulaba la ekkubo lye lyakufa aveewo so nga omukaafiiri yatugamba nti ye tumukoowole atereere ave mu bukafiiri bwe adde mu busiraamu bw'obola nga timurtadi ono mubi nnyo okusinga omukafiiri kati baga nti ye bw'omubanga muzze waali tetwogeraganya naye nti tubeere awo aleete amateeka ge aleete bino aleete biri la Allah emuwa hukumu ye yeruwa kumutta aveewo tumutta aveewo amma omukafiiri yagamba tumukowoole tulaba oba oliawo anaava mu bukafiiri bwe oba oliawo tamanya naye ono akyusiza obusiraamu bw'amaze okutegeera n'abuvaamu aba akoze kibi nnyo okusinga kwaluwa kwoli yagamba nti ebintu bina bibi naye ate ebina bisinga ku binne waabyo ntegerekka n'agamba nti ekisooka mu bintu ebibi yagamba nti adhambu okukola ezambi ala shaab ku muvubuka qabih kibi omuvubuka yalina senga akola ezambi aba akoze bubi kyova olabayo nga omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku muvubuka Allah gwaliwa akafo ak'enjawulo waliteeka wansi w'ekisiikirize kye teyayogera mu musajja mukadde wabula yayogera mu muvubuka nasha ala ibadatillah awangalidde kukusinza Allah olw'okuba nti emyaka gy'alimu olaba agyeresa
n'agamba nti kanzire eri Allah wange sikyamuzannyo. Sajja Omwarabu yagamba nti obuvubuka ddalu n'obugagga ddalu n'obukulembeze ddalu. Omuntu bw'abeera omuvubuka alaba ng'ensi yonna ye. Emyaka egyo giba myaka egy'eddalu, giba myaka omuntu alaba nti mu kaseera alaba nti entegera yeesinga abantu bonna okutegeera. Kati omuddo gikuuma aba akoze kya muwendo nnyo, Allah kyavudde amuteeka wansi wa arushi ye. Amma bwe tumusiŋŋaana ng'akoze zambi aba akoze bubi. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda. Omwenzi omuvubuka n'omuwala omuvubuka bwe beenda yagamba nti mbakube embooko 100. Mubakube embooko mmeka? 100. Naye ate yagamba nti ash-shaykhu wash-shaykha, Allah tali mu Qur'ani nga mpaka yagirekawo nga weeri. Omusajja omukulu n'omukazi omukulu idha zanaya bwe beenda mubatte. So ng'agambye nti babeeze mubakole ki? Mubakube. Ezambi ery'omuvubuka binnyo bbi. Naye yagamba nti naye ate inda sheekh wa mina sheekh, ezambi bwe liva mu musajja nga mukulu akbaha, liba bbi nnyo. Omuntu bw'akola ezambi nga musajja akuze, buli omu amwewuunya ebikolwa bye. Bwe bulya bulyaza amaanyi abwe nga buva musajja mukulu, buli omu yeewuunya amagezi ge. Lwaki? Ategedde nti emyaka gy'alimu abadde tamusuubira kufaanana bw'atyo. Amma eri omuvubuka kibakalekaleko, omuvubuka kibakalekaleko. Oli ayinza okulyaza amaanyi munne n'ogamba nti emyaka gikyamuwaga. Oyinza okumugamba nti wasa n'agaana n'ogamba nti emyaka gikyamuwaga. Oyinza okumusanga ng'alina obwesigwa talina, naye bw'osanga obwesigwa nga buvudde mu musajja omukulu, omanyira ddala nti kyakoze ekyo ekisembayo okuba ekibi. Kyova olaba nti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti abantu basatu abanyooma aba munaafiq. Abantu basatu abanyooma abeera munaafiqu ow'ekikolo. Naye yagamba nti mu basatu abo abanyoomwa, yagamba nti omuntu anyooma omusajja omukulu ng'akaddiidde mu busiraamu muno. N'omunyooma oba munaafiqu aba alaga nti alina miisa nnene, alina enkizo, ebikolwa ebyo biteekeddwa okuba byanjawulo. Naye bwe tumusiŋŋaana nga musajja mukadde, myaka gimugenzeeko, bw'omusiŋŋaana ng'enneesa gye yeeyisamu yakyana kito, aba akoze ekintu kibi nnyo ate okusinga omuvubuka. So omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti buli lunaku Allah subhanahu wa ta'ala akwawoola omusajja omukadde. Namugamba nti owange omusajja akuze, istahayu minni, kwatibwa ensonyi, kubanga nange nkwatibwa ensonyi okukwokya n'enviizi ezo. Nkwatibwa ensonyi, nange emyaka gy'otuuseemu nange nkwatibwa ensonyi. Ani akukoola? Ye Allah yakutonda. Kyova olaba nti omuntu abamanyamu bagamba nti omusiraamu senga Allah akuwangaaza n'oweza emyaka 40, n'oweza emyaka 40, naye ng'emyaka 40 Allah gy'akuwadde gy'owezezza, tosobola kulondawo kibiina kirungi, oyinza okufa bw'otyo. Lwaki? Kubanga emyaka 40 myaka egy'okufumiitiriza, myaka egy'okutandika okwawula wakati w'ekikusaana n'ekitakusaana. Naye bw'olaba omubiri emyaka giseeko, omukazi ali myaka 5, ali myaka 60, omusanga naye yeeyerusa. N'omubuuza nti emyaka 60 mw'oli mu nsi onoonya ki? Omusiŋŋaana ng'emyaka gy'alina omukazi enviiri azipaamiize. Omusajja omukulu myaka 60 enviiri azigaayinze. Lwaki? Tagakulaga nti alina envi. Biseera ayagala kubeera ng'alaga obuto, obeera mubi nnyo. Kyagamba nti ezambi ery'omuvubuka bbi, naye ate ery'omuntu omukulu liba bbi nnyo gy'ali. Kyova olaba ng'abantu bonna abaaliwo, Mariyamu nga bamuzadde, maama we Hanna ng'amuzadde, abantu baatandika okukaayana nti ayyukum yakfuluhu Mariyamu. Ku bantu abali mu katundu awo, ani ayinza okutulera Mariyamu ono? Buli omu yakaayana baalaba nga kizibu.
ne bala musajja mukulu Zakariya ne bamumukwasa nga balaba nti yasaanira yekka okukuuma omwana oyo. Kyova labanga Allah subhanahu wa ta'ala birahmatihi kumanyako okw'ekitalo Maryamu bw'azaala omwana nga tayina musajja, abantu baleeta endowooza nga bagamba oba oliawo Zakariya yagize ki yamwenzeeko. Allah kyekimu ebintu byeyasinziirako okwatuza Isa ng'akyali mwana muto ataase musajja mukulu Zakariya ono, kubanga abantu bonna bali amaaso bagatadde kwali ku Zakariya. Bw'abanga yawangaala naye mu nnyumba waali teri ayingirawo okuggyako ye, ate ani yamuzaddemu omwana? Ani? Allah n'aleeta ayatuza omwana ono nga muto, nga bujulizi obuyinza okuba obunywevu ennyo okutaasa musajja mukulu. N'olwekyo omuntu bw'akola ezzambi nga muvubuka aba akoze bubi, naye ate bwe tusanga omusajja omukulu nga yalemedde ku bwensi, bwe tusanga omusajja omukulu nga yalemedde mu ludo, tusanga omusajja omukulu yali mweso, ate aba mubi nnyo okusinga omuvubuka ono. Bayinza omuwa ebyekwasa ebitali bya ngeri zimu. N'agamba nti owookubiri wal ishtigaalu bidduniya, omuntu okutawaana ennyo n'ensi eno, minal jaahil, ng'atawaana nayo muntu omujega atamanyi busiraamu buno, kabiihu, kiba kibi. Omuvubuka omusiraamu okubeera mu nsi ng'ensi emumazeewo, amagezi ge gonna gaggweredde ku dduniya, naye ng'omusajja oyo abonaabona n'ensi bw'atyo, muntu atalina kyamanyi ku busiraamu, yagamba nti kiba kibi. Naye wa min al-aalim akbah, ate bwe tusanga nga kigudde mumanyi ategeera obusiraamu kyakoze kiba kibi nnyo. Bwe tusanga nga asinza okutwalwa ensi atadde ku mutwe gwe nga yabwegendereza nnyo, nga ye musajja oba omukyala eyayigako ku mateeka ga Allah, kiba kibi nnyo gyali, kubanga ono ayina kyasi kubanga ategedde Allah asomye Qur'an nga Allah amugambye nti wala tagurrannakum alhayata ad-dunya, bannange muwangaale naye obulamu obwensi buno tubeeyibazanga ne mubweyambula ne mubeera nga mugenda waggulu. Nga aya ezo omusajja omukyala azimanyi, nga manyi hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu tenanga azimanyi, nga manyi hadithi y'omubaka nti ng'agamba teriwo omisege ebiri egisindikibwa mu mbuzi nga giyisa bubi nnyo embuzi ezo, nga bw'olaba ensimbi bwe zoonoona eddiini y'omuntu. Hadithi ezo azimanyi. Emisege ebiri bwe tusiŋŋaana nga omusajja ng'ategera mu mateeka ga Allah, ng'ensi agyetise ku mutwe, alaba nti bw'anaaba taliiwo, bw'anaaba tafuye kino na kiri, kiba kibi nnyo gy'ali. Lwaki? Kijja muleetera okukola ebitasaana oba ebitasaanye, kijja muleetera okujeemera Allah. Olwaleero baganda baffe bangi abasomyeko, abamaze Madiina, abamaze Riyadhi, b'osiŋŋaana abavudde Libya, abavudde Misiri, abavudde Pakistani, abavudde Sudaani, b'osiŋŋaana abavudde wa omunoonya mu nsi nga taliimu. Oyinza omunoonya mu nsi ne bamukusanza oba ne bamukusiisa ne bamusikiriza nti omusajja oyo bw'olaba alina master mu kintu gundi mu ky'obusiraamu, naye nga tokkiriza nti y'oyo. Lwaki? Edduniya yamuwangula. Senga otunula abasiraamu baffe oba nasiseeko omwomu n'obuuza nti mpaayo siseeko omu, ayinawo omwana gw'ayinza okugamba nti senga ze nkyafa, omwana wange ono ajja kusikira ebitabo byange. Oyinza omunoonya n'akubula. Naye lwaki? Buli waali atunula yalabanga bye yasoma mu busiraamu muno ebitaalinamu mugaso. Omwana we amwagaliza agende Makerere, aveeyo nga looya, aveeyo ng'asomye ebirala, aveeyo ng'asomye ebyenjawulo. Lwaki? Alaba kyaweesibwa jjo jjiganyulwamu. Naye bino ebyeddiini alaba byayina, alaba ye tebyamugasa, kyava n'omwana we abimusuuza n'amuwa ekikyalaba ekinaakola ki? Ekinaamugasa. Kati omuddu amanyiiko, omuddu atamanyi, bwe tumusiŋŋaana ng'ensi emuwangudde, tulaba ti naamu aba akoze bubi, aba takoze kirungi. Naye tusiŋŋaana nga omusiraamu oba ensi ewangudde omuntu alinako kyamanyi ku mateeka ga Allah,
kiba kibi nnyo kubanga olwalira abasinza okuyimirizaawo bidaati basajja abalinako kibamanyi abaatula emyaka 5 bali mu kibiina Qur'an agisoma gyeva ne gyekoma agitegeera bulungi naye atunulira omugaati w'anaafunira alaba w'anaafunira bw'alaba omugaati w'anaafunira kati aleeta byonna by'ayagala asobole okufuna omugaati olwalaba ogenda okwetegereza ennyo mu bantu be tuwangaala nabo abali mu byobwambega abasingamu obungi bamaseeka abamanyi nti qala Allahu ta'ala qala rasulu era bw'omugamba aleeta aya Allah kyokulaba yagamba nti yaharifuna alkalima an mawadhihi nekyo ekimutta ekyo ayagala yabeere mu nsinga wa bbeeyi ayagala yabeere mu nsinga wa kitiibwa kati omuntu amanyiiko ensi bw'emuwangula aba mubi nnyo okusinga atamanyiiko Allah yagamba nti alhaakum attakathur hatta zurtum almaqabir ogayadde ovudde ku Allah wo kutuusa bakutadde ku ntaana bakuteekeyo munda nga bwoti bw'ofaanana kati bw'abeera ng'omuntu ono atamanyiiko nawe si kirungi kwemalira ku nsi naye atamanyiiko ategedde Allah we ategedde n'obubi Allah bwe yamulaga obuli mu kwemalira ku nsi bwe tumusiŋŋaana nga yakikoze aba mubi nnyo kyova olabanga Imaamu Ibn Taymiya yagamba nti bw'osiŋŋaana omumanyi yenna nga ggwedde mu byobufuzi omuddukanga aba afuuse bulabe aba afuuse ekyobulabe ekinene weeyongereyo kubanga si yaliigiddaawo senga ebyobufuzi byayingiramu byakulongoosa amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala kyandibadde awula yagamba nti omuntu omumanyi okutawaana oba omuntu okutawaana n'ensi eno muwangula nga muntu atalina kyamanyi kale olwala tunuulira abantu bakwesa engoye bamweddeko ebirevu byabwe bakola ebitasaana naye ogenda okwekanga nga asulu enkulu eva mu bantu abaasoma kubanga gwasanga nga empale zikweya nagati empale nagati ekyo tekina musango kubanga Allah yagamba nti ma asfala min alka'bayn min alizari yagamba nti enjukuta eyanya ekola ku bintu ebitalina bulamu bwagenda okutunulira nga amwanukudde seeka yamala e Madiina oba yamala e Riyadhi oba yamala mu Pakistani omuddo ono okoleka okwesebwa ekiba kizibu kubanga amwanukudde bw'atyo amukakasa nti yasoma era bino byamugamba abimanyi kyova olabanga Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yagamba nti abantu ba umma y'omubaka Muhammad sallama mbeekesa nnyo ebintu bisatu mubeere beegendeza nnyo ku byo naye yagamba ekimu ku bintu ebisatu yagamba nti zallatul alim mbeekesa nnyo okuseerera kw'omumanyi kikeme eri abantu kikeme eri umma yonna olw'okuba nti kaaseerera abantu bangi abajja okugendera ku ye nga balowooza nti kibakola bujulizi so nga ate kibi n'olwekyo omuntu okuwangulwa ensi nga muntu atalina kyamanyi kaleekaleko naye omusanga ng'atunda omwenge ayinza okugutunda kubanga tamanyi naye ate bw'osiŋŋaana seeka nga yagutunda oba omwewuunya omumanyi oba omwewuunya aba akoze ezambi mu mazambi agasinga okubanga mabi nnyo amakulu ye aba mubi nnyo kasita abeera nga bwatyo obusiraamu nakyo obutegeerako aba ofuuse mubi nnyo munnanga bw'osiŋŋaana seeka omwewuunyanga n'abatabaseeka naye nga alina kyamayi ku busiraamu bwe oba okoze ezambi mu mazambi amanene oba mubi nnyo eri abantu bonna abasigadde okusinga omuntu awanguddwa ensi nga talina kyamanyi n'agamba nti omuntu owookusatu attakaafu bittaa'aati min jamii'i nnaasi omuntu okugayaala ku kusinza Allah eri abantu bonna kibi kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti waqul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu aya yatugamba Allah nti buli omu kola nga bw'osobola kola nnyo tobaako na kigero kya kukola mu aya yokubina agamba nti i'malu 'ala makanatikum inni 'amil buli omu akole obusobozi bwe nga bwe bukoma bwe towegerera mu aya yokubina agamba nti wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin
sinza Allah okutusala mpaka lwali kujjamu omwoyo takuwaddeyo kyasi egamba nti eneswale mmala kati omuntu ayinza mumusingana nga mugayaavu naye nga talina kyamanyi mugayaavu ku ibadaati ku taati nga talina kyamanyi aba akoze kale zambire kale naye agamba nti wamina al-aali naye bwetusengana omuntu amaze okutegeera ku busiraamu nga bwe tusoma olwaleero akbahu kiba kibi nnyo gy'oli obusiraamu obusomye kati ebbanga lya myaka emeka wosingana musajja ng'amanyi mumanyi mukyala mumanyi ng'alya okuva ramadaani bwe yaggwa mpaka lweridda ng'abantu bawangaala nabo abamuggyako ekyokuyiga tebali lwe balimwekanga nti seka yasiibye ne bamubuuza lwaki osiibye naye kati asiibye olunaku luno Allah yagamba bw'ati oba oliawo n'omuddu ono naye ne yeeteekamu amaanyi n'akeera enkya nga naye atandise okukola ibaada eyo lwaki yalabidde kuggwa amanyi oba okusiŋŋaana seeka omumanyi yenna nga yo tasala baadiya tasala kabuliya bwati bwafaanana obugayaavu obufaanagana bwe butyo oba okusiŋŋaana omumanyi ng'essola gisala kikeerezi osobole kusiraamu naye essola gisala nga gwe buli lunaku essola ogisala kikeereyi abantu nga bamaze dda essola gwogwoti ojja okusaala obugayaavu obwo bwe bubeera nga buvudde ku muntu omumanyi buba bubi nnyo kubanga buleetera abantu bangi okubeera nga bagula buleetera abantu bangi okubeera nga bazikirira so nga gwe wandibadde ekyokulabirako ekisooka abantu gwe bandibadde bafuula olubaawo nga balaba ebintu ebibyo byanjawulo n'okola ebyo ebisiimisa Allah subhanahu wa ta'ala wonaabikola abantu bano nga bajja kukuyigako oba tobikoze aba afuuse ekikemo oba ofuuse ekikemo n'olwekyo abantu bonna singa bagayala okukola ibadaati oyinza okusiŋŋaana omumanyi yenna ng'asaala essola ye asaala atunudde oli asaala amaaso gadde eno ali awo mu ssola naye ng'ogenda mutunira nga musajja alina kyamanyi ku busiraamu kyategeera obusiraamu yasomako oba oluusi n'ebbaluwa agirina naye nga bw'atyo essola ye aba mubi nnyo okusinga omuntu omulala okusaala ng'amagamaga oba okusaala nga bw'alabye naye kasita abeera nga bw'atyo ye bw'ali omuntu ono atalina kyamanyi tajjibwako kyakuyiga okusinga ono nabbi yagamba salama nti al-ulamaa'u warathatul anbiya abamanyi basika b'abannabbi abamanyi basika b'abannabbi tebaba basikirako ssente wabula babasikirako kumanya singa otambula mu mawanga ag'enjawulo ojja kusiŋŋaana abasajja ba ulama ba ajilla nga baba batudde batuula nnyo awasomesebwa lwaki agamba nti nnyinza okuba nga nina kye nnina sajja ono n'ayogera ekigambo nga si kirina n'olwekyo obugayaavu ku ibadaati eri abantu bonna kiba kibi ne bwe tusiŋŋaana nga kiba mu muntu ategeera ku busiraamu kyo kiba kibi nnyo bwe tusiŋŋaana nga kiba mu muntu omumanyi ate kyo kiba kibi nnyo okusinga bwe tukisanga nga kiva mu bantu abalala n'agamba n'ekyokuna attakabbur min al-aghniyaa'i okwekuza okwemanya okuva bwe kubeera nga kuva muntu omugagga kiba kibi naye agamba wa min al-ulamaa'i aqbah ne bwe tusanga okwekuza nga kuva mu bamanyi ate kyekibi ennyo omubaka yavumirira ekigambo kiburu okwekuza okwetwala nti oli wa bbeeyi okweraba nti mu ensi yonna yiyo okutta obusumuluzo ogenda owuuba okugabira ebimotoka ebikadde bwekiteekako wana ennamba empya olaba ng'okoze kya bbeeyi eri baakakivugira emyaka 8 ojja okireebeesa bakikubyeko fira bakizibikidde bakikubye vanisi otandika okukuba obusumuluzo kibi kubanga Allah yaggaana okwemanyamanya abantu yagamba nti wala tamshi fil ardi marha totambulanga mu nsi muno nga weeyagalayagala nga weefudde ekyebbeeyi olaba nti Allah akuwadde luba waggulu nnyo kwakuwadde ku ssente nolaba nti gwayina ekisooka bangi abaali abagagga okukusinga oli munaku asembayo oyinza okulaba nga omusajja afudde ladani oba afudde japaani oba afuddewa azina buddola emitwalo 10 alaba nti alina kinene eriyo abalina obukadde biliyoni za dola nga ziri awo zitulako butunuzi n'omusiŋŋaala nga mwetoowaza nnyo
eri abantu eri atokusinga gwe eri omuntu alina emitwalo 5 gyese najjo kati omuntu abanga yeekuzizza okwemalya okwo kubi abantu abasinga okugaana bateekaga Allah bagagga bw'omugamba akutunulira bw'ati n'alaba gwamugamba gwani ozitowa ki mu maaso ge oyina ki agenda okola fil haqiqa toyina kyoli era ne bw'anaaba tazze wooli talina kyafiirwa n'abeeraawo n'alaba nga kyabbeeyi nnyo ne yeekuza ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala okwekuza okwo kubi nnyo Allah yagaana omuntu okwekuza yagamba ati al-kibru izari okwekuza nkutu yageze yabatonda n'okwewa ekitiibwa nze nneewa ekitiibwa ne neetwala nti ndi wa waggulu nzekka teri mutonde mulala teri kitonde kirala kikkirizibwa kweteeka mu ddaala eryo erya takabburu Allah yagamba ati omuntu agezaako nannyambulamu ekimu ku byambalo byange ebyo ebibiri yagamba ati yeeronyese ekifo kye mu muliro oba okoze zambi omusiraamu tasaana kwemanya tasaana kwekuza siraamu abamwetoowaze abamukakkamu eri buli muntu n'otabeerawo buli omu akutulako buli omu akwekangana toba musiraamu yagamba ati wamina al-ulamaa'i senga okwekuza okwo kusaana nga kuli mu muntu ategedde ku busiraamu akbahu kiba kibi nnyo senga tusiŋŋaana omumanyi nga yali awo tagambwako takoonwako yeemanyi aba mubi nnyo n'okibagalanga ebitiibwa abampuliza olwaleero ebintu ebyo bina omubaka omusajja omumanyi bw'ati bw'abitunnyonnyola biba bibi naye ate bwe bifaanagana ku bantu abafaanagana kuwe batyo ate bibeera bibi nnyo tusaba wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga tutaasa embeera efaanagako bwetyo biidhnillahi ta'ala emmanda ejja tujja kubeera nga tutunulako ku bigambo bya Uthman ibn Affan radiyallahu anhu byagamba nti biba birungi naye ate okubikolerako kiba kyabwatteeka ebintu bina biba birungi okubeera nga obyefaanaanyiriza naye ate okubikolerako ate kibeera kyabwatteeka barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair wa kaffala Allahu min amthalikum wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh